Mwana kambivueko. Bakulumya omutima. Noyamu ekitiibwa n'ogamba we. Bakulumya omutima. Ate omusajja ogenda mwagala kuteese akukubye polisi. Ate gwe waaki kambeere bya. Soko mbuli ani eyakubye omutima, eyakumenya omutima. Mwana ebisajja kale yemboozi kale olaba. Emboozi wemange nyumyago ngamba tubivueko ebyo. Tubulireko akatini. Ani yakumenya omutima oyo Saara? Kankunyumize kino. Waliko okwagala omusajja. Nakuyisa mu bino yekisa n'ogamba nayagala waaki. Ate wowe omwagaza ati? Sajja yakolanga kyo. Bakulabe? Balagenda ku bbina. Sabula abafe. Sawe Saara wazinira ddala kaliyoke aliyo. Nyora mugoti. Otyo. Abafe. Mwasi y'omukyamu n'abatulaba amanya nze Jonas Sento mubaniriza ate nate ku nkutugafu omuganzo gwa Tindi Files. Gwe naye akatwe nga ogenda ddala mu maaso n'okuba nga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Weewaawo anjagala okuba nga ate mbategeeza aba AJ Juice balwa okuba nga ate bakuwa juice owakabi ennyo okamala ku mikolo egy'enjawulo, birthday parties, wedding ceremonies, introduction ceremonies. Yes, abaagala bonna abeetaaze osobola okuba nga ate obasanga ku nnamba y'essimu eryawo wansi ku screen zaffe. Weewaawo olunaku olwaleero sirina mulala, ndina omukyala abangi gwe mumanyi nga Saara Short. Ku TikTok yaliko ya trending ensangi zino, era nange kyampaliriza okuba nga ate amuleeta atubuuzeeko tumanye ku butya obulamu bwe bwe butambula. Yo why gye nvudde we atambula atya? Bangi nabalabyeko awo nga bakubaganya empawa ku myaka gy'alina, balowooza mwana muto, balowooza muntu mukulu. Weewaawo leero tumufunye butereevu, agenda kuba ate atukakasiza ddala emyaka emituufu gy'alina. Ate tunagenda ddala mu maaso. Saara Short, buuza kuba tulaba. Mwana aba TikTok bannange mwebale nnyo, mwebale kwagala Saara Short. Nze kubabuuza ku ledi eno agitaba Tindi Files TV. Nina babuuzaako mwebale nnyo, mwebale emirimu yemukola yonna. Saara Short abagala nnyo omubwati. Ogamba otya? Gye ndi mwana muli mutya? Obulamu buli butya? Buli bulungi. Weeyagala? Bweyagala. Emirimu gigenda gitya? Emirimu egenda bulungi. Okola mirimu ki? Emirimu okola ya TikTok yentambuza. TikTok gy'otambuza? TikTok kuno okolerako mirimu ki? Yasi y'obulango ng'obwo. Nibampita ninkola y'akalango ninfunayo akenfunye. Nimbeerako omwana. Lwaki mu mannya gonna weeyita Saara Short ate nga mu industry y'abayimbi tulinayo already omukyala abangi gwe bamanyi nga Saara Short? Ateerinnya naye sanga ndi mumpi nga ye, nange nija sinyeyita Saara Short. Wali omusisinkanyeeko? Simulabangako naye muwulira. Kitegeeza omwegomba nnyo omwegomba nnyo talenti ye, kale ningamba weeyo nange kankozesa erinnya eryo. Esisiiri kale ekiri awo abako naye sanga nga tuwenkana. Muli ba size y'emu? Size y'emu. Ekitegeeza Saara Short wazaalibwa bw'oti? Nazaalibwa bw'eti, sirina buzibu bwonna. Olina emyaka emeka? Emyaka nyina 38. Wow! Ndane. Okimanyi togirabika? Nga lwaki? Olabika ng'omwana w'emyaka 15, 18. Bagamba ndi mumpi kale ekiri awo naye ndi muntu mukulu. Myaka 35? 38. 38? Kinneewuunyisizza nnyo, mbadde nkusuubiza okuba nga okyalingawo mu ale tiini zaawo. Ndi muntu mukulu bwe abantu eyo gy'obeera bagamba batya ku kyenkulayo oba ku kyemyaka gyo? Anti nabo beegomba nze kale ekiri awo abwa talenti yange. Osinziira wa gye wasibuka? Nasibuka ewaffe wennyini. Ekibaale Karuguuzi. Oli abeevayo mpozi baba? Tribe yange yonnyini. Mbeera Mukonjo. Oli Mukonjo? Kati mama wo ne taata wo bali eyo? Abazadde bange kale baafa tebaliyo bambi. Kibi nnyo. Kati olinayo ku b'eŋŋanda zo? Abooluganda we bali. Balinga bameka? Abooluganda kale nyina nga 3. Benzaalibwa naye omundu emu bali nga 3. Naye oluganda lwonna weeruli. Bonna we bali? Like baganda baba kuddako oba bakulu bo?
bakuru bange bali basatu n'abooluganda lwonna nkugamba omanyi oluganda lubeera bonna be bali bonna basibuka eyo Kibaale gye wabaleko banabo bali mu kibuga we bali abamu bali mu kibuga eno bo bali bangi kati bo baganda bo bano eno enkula yaabwe yemu naawe eyiyo Sarah nze nyekka jasibwe nyenkana bwente naye abalala bonna bali bawanvu ate ku maama oba taata tewaaliwo ati wali yali jjajja wange yali ayingana nze kale jjajjaawe azaala taata okay ye akyaliyo bona taliiyo yafa eyo gwe saamulabako namulaba maama yempozi ongambe gyali ne taata nabo baafa kale kati ova otya Ekibaale wava otya Ekibaale ninda oyima ninvayo nintuuka wonna manaja wange oyo oyima wali okola mirimu Sarah njagala emboozi tugikwate mpolampola njagala tunyumyemu so that abantu basobole okumanya Sarah shoti waabwe yaani n'ebimukwatako kati wewava ehoyima wali ovudde wewava Ekibaale wali ogenzeewa era wali ogenze kukola ki ehoyima nali jasinkolayakolayo bulimolimu bwagisi dansi ngenda mu kaliyo kyayi nenkikubayo ekibaala nkekyo ninvaayo ate ningamba kampinga TikTok namanaja wange nampingiza ebintu ng'ebyo tugende mpolampola jjukira wasoma kyenkana ki nasoma natuuka kyomukaaga kale saasoma ekiri awo ku ssomero walinamuko ku mikwano abaana bakulabanga bo batya kale tebandabanga bubi kale ekiri awo bali mikwano gyange awo kanze Mary seewulira ekiri awo era waŋŋambye dde oli muntu wa luboozi nkulabidde ddala okuva wootuukidde wano onyumya na buli omu obbonga na buli omu ate nze njagala nnyo Katonda oli wa ddiini ki mbeera mu Katoliki n'oluganda lwange lwonna lubeera lwa ddiini wasoma omugigi omugigi na konfirmansi ebyona nabimala tolinayo bbaluwa ndala zonna z'olina gundi ezo ebirala ebyo kale birina kubeerako naye bitinitini kale kale ogenze n'oŋŋamba nti wagenda ehoyima wagenda mu ndongo karaoke ebintu ebityo ani eyali akukwata ku mukono okubanga ate akutwala mu kkubo ery'okkuba endongo waliyo manaja ye naye weewo naye alibye naye we nalaba manaja omutuufu wentambula naye oyo era sisobola mutta kale ekiri awo kugamba we manaja gwe wasookerako wamusanga ye yali ayagala kubanga akukubya ndongo byakalyoki ng'ebyo nasobola n'obutakusasula n'agamba sirina ssente ate okoze ate manaja nankwata ku mukono n'agamba tutambule tutandika nanka TikTok zaffe tubeera ate tuli wamu kati ng'okuba amazina nga kubira ddala mwana ogenda tuzinira musaala kina buzi oba sooka tuzinira omwana tugenda baziniramu nga sheewedde otyo sooka onyumiza obulamu bwabanga butya mu karaoke mwana wali bubi nnyo kale ekiri awo ogenze enkuba etonnya obundi timukoze ebintu ng'ebyo byakalo kyobimanyi mwani mukola loosi boosi n'agamba sigenda abasasula twakoze ate n'olaba ng'akoze sente bagamba sirina sente sigenda kuwa ate ebintu ng'ebyo ninsaba Mukama Katonda n'angamba Mukama ajja kuwa omuntu anaakwata ku mukono kati bo abeewamu bakiwulira batya nti Sarah ayolekedde karaoke ate nga muli baddiini oŋŋambe muli bakatuliki ate abakatuliki bamaye muli bantu banywevu tuli bantu banywevu nnyo ku nsonga y'eddiini ate olaba omuntu ofeera tatawo na maama wo obeera bibyo kale ekiri awo oluganda lubeerako ng'olina akasente ko ate olina kuyiya embeera n'obeerako n'akasente abooluganda ne bakwagala bulungi abakuba talabirire gwe alina omwana we yazaala kitegeera naye onakuba n'akako kanaakuyambako ongambye wajoininga karaoke olwo wali omaze okusoma P6 abazadde baali bafiiridde naye nagirwamu nnyo naye sigifunyeemu nnyo ekiri awo eki eyo karaoke jasi kubeera beezimu jasi n'ofunayako okulyalyako olwo wali mu myaka ng'emeka emyaka eyiseeko wayingira karaoke kale sigitegeera bulungi kale ekiri tobijjukira bulungi naye nga byadda nnyo wali wakamala osoma kati olwo lwava mu karaoke n'oyolekera ki TikTok nakajja kati olwo n'ova ehoyima TikTok wagijoininga mu mwaka ki
Mazimu emyezi 4. Emyezi 4 buna buti. Ekitegeeza wakaveeko yima. Wakava ne mbyakalyoke. Oludde mbyakalyoke nno Saara. Kati abantu benda babasinga ababeera mu karaoke bamanyi n'okuyimba, gwe wali toyimbiramu ku bantu. Kunanka okizinanke kuyiya ekizinange ekyange. Okuyiya kwande makale. Just dancing manyi. Ng'ozinaga abalala. Nzina ekyabalala nkizina bulungi. Olina omuntu n'ampa n'akarango nikazina bulungi. Naye si kyange kiyimba bayi. Gwe tomanyi tutuula wansi gamba nti kankoleyo oluyimba lwange. Ekintu yakimpa kale kangambe talenti yagimpa kale. Kati buyimba kisoko ngambe bwayimbanga mu karaoke. Soko omanyi obeera mukono obuyimba. Ati olina kuzina ddembere ngalingala n'ogikuba bulungi. N'ebya dance ebizina biri mu dance. Nonyola biwatu ku stage. Saara n'ogenda tunyoleramu ku kiwato. Nkunyoleremu kati. Tunyoleramu kati. Naye tiwalindo. Umaru batunyoleramu mu kiwato. Tunyoleramu. Nkube engalo. Ati wali akadongo. Oyagala kadongo. Nkube engalo. Nyola mwe. Nyoleramu kawo. Sabula. Otyo tunula eri bakulabe. Balagenda ku bbina. Sabula abafe. Sabo Saara wazirira ddala karaoke aliyo. Nyola mugoti. Otyo. Abafe. Ngolo bafani basanyuka nga bacamuka wonna we baali baali. Nobeera kwa omwana. Ebintu ng'ebyo. Weegasse ku TikTok olwo. Biki ebimu ebyakuwaliriza oba ebyakusikiriza okujoyininga TikTok? TikTok. Abali mu basirebu abalungi abalinamu akasente. Olwasooka ne bampayo 5 nimbeerako awo. Ani akuwa 5? Abantu jasi oba njagala bwagazi simanyi. Bw'oba oli awo ne bakusaba akanamba k'essimu ne bakusuulirako ssente. Nimbeerako awo. Ningamba akanjoyiningire ddala. N'amaneja wange nampa amaanyi n'agamba tuwekambe. Era ndi naye ogwo njagala Mukama atuyambe. Maneja ono wamufuna otya? Yali andaba. Twabeera wamu eyo woyima. Nandaba ndi mu mbeera mbi n'agamba tukikwasaganye mwana. Mwabeeranga naye eri? Najja n'akwegattako. Tubeera wamu. Kati content ki bw'ogenda ddala mu maaso okubanga ate okola ku TikTok? Content. Biki by'okola ku TikTok? Ebya comedy ng'ebyo. Ozanya ne baani? Onazanya nawe okwokusooka yasigalawo yimu. Naye kati tubeera ffekka babiri tugamba kola bwoti. Ekitegeeza omanyi n'okuzanya bino bye tulaba ebyabakazanyiikirizi bye bakola? Ono nangamba kola bwoti nzikola. Bino ebintu wabiyigira? Ati tuli babiri angamba kola bwoti ntukola babiri. Nankwata nkola kati nikafuluma. Kati muno mu Kampala omazeemu bbanga ki? Sinaba kutuusa mwezi. Naye Oluganda lwo nga lulungi nnyo olinga akulidde muno. Oluganda sirumanyi bulungi naye sirumanyi bulungi ekiriya. Nempulira olwogera bulungi. Tolwogera ng'osikattira nga bali abagezaako abayaayaana okubanga baluyiga. Sinze manyi Olunyoro. Amanyi ki? Manyi Olunyoro. Sooka obuuzeeko mu bantu beewamu mu Lunyoro. Mu Lunyoro. Ba TikTok abanywanyi bange ba TikTok nimbalamukyawo muli muto oyimanya wandiyo Kampala nkuyiye embeera mwebale muno bambi mwena mbalamukize abakuba nibampuula nja mukutugulu n'abanywanyi bange mbasangire kunu kubagondeza Mukama Ruhanga abalinde inywena nambali mukali Kiwale Kampala Sudani Amerika inywena mbalamukya oyima Kasese na Karuguza inywena mbalamukize mwebale muno Mukama abalinde. Kati awo bo bagambye eki? Maisi lutegeera. Mamba gambye Mukama abakuume bulungi. Ba TikTok bannange mwebale nnyo kunjagala ye Saara Sooti. Saara bambi olabika oli mukazi wa ddiini. Mbagambye bwentyo. Oli mukyala wa ddiini. Nange olina kwekwasa Mukama. Mu buli kimu ekitandikira. Mukama ye nambeemu.
Kale mu kaseera kano owulira otya okubanga ofunye ettutumu abantu bakutegeera abantu bakwagadde ku TikTok? Njagadde mutya. Owulira otya? Mpulira bulungi. Bw'otambula okwo ku streets ku makubo abantu tebakuyaayaanira? Abantu buli muntu agamba Saara sooti Saara. Nange ninziramu abandi bampa kajjamba abandi bagala kunyimiriza abantu ekubyemu kafaananyi. N'okubya akafaananyi. Ebintu ng'ebyo. Bakuba ku ssente. Kale bampa naye sinye ekiri awo. Tebannaba kale kangamba. Ogeze n'ongamba olina emyaka 38. Toyinaayo mwami na baana? Sinayo mwana. Olwaki? Ki ekyagaana? Tewali. Toyagala bwagazi? Tonnatuusa kwagala mwami? Kale saagasibeerako ekiri awo. Babasajja tebajja kukasukayo? Nabaga nenkowa ate kati ndi byange. Bajja nga bakwana? Mbeera byange kati. Bagamba Saara. Ebintu ng'ebyo. Soko nnyomeze naawe olabika olina ensonyi. Sirina nsonyi ate omuntu mukulu aba nansonyi. Saara olina ensonyi mu bintu ebyo. So ngaye kati olubatandika batya? Ate olaba omuntu wokyakala n'okowa n'ogamba mwana kambiveeko. Bakulumya omutima. Noyaamu ekitiibwa n'ogamba we. Bakulumya omutima. Ate omusajja ogenda mwagala kuteese akukubye polisi. Ate gwe waaki kambeere byange. Soko mbuli ani eyakubye omutima eyakumenya omutima? Mwana ebisajja kale yemboozi kale olaba. Emboozi wemanga enyumyago ngamba tubiveeko ebyo. Tubulireko akatini. Ani yakumenya omutima oyo Saara? Kankunyumize kino. Waliko okwagala omusajja n'akuyisa mu bino yekisa n'ogamba nayagala waaki. Ate wowe omwagaza ati? Musajja yakolanga kywa? Ndaba nga sina musajja mba ndi bulungi. Yakuyisanga atya? Tewali kale. Twagala namwagalako nimbivaako. Yakuyisa bubi? Tiyampisa bubi ekiri awo. Yes, namugamba kankuveeko nange ndi byange. Naye manya ebyabasajja ebyamu. Yali takuwa kitiibwa? Ebintu ng'ebyo. Ng'olwakola atya? N'akuyisa bye ate alabye abantu abalala ekiri awo. Eyakuyisa bye olw'okuba alabyeyo abakazi abalala? N'obivaako n'ogamba. Kale nga lwaki akulekawo gwe Saara ow'ebbina? Nkulabye oyina ebbina. Bbina kweririira walinyeenyanga ndowooza eyo gye wali ng'ozina. Ate abasajja baagala bakazi ba bubina. Ate olaba budde buno bwakunoonya ssente woddamu mu basajja. Osobola kufuna omusajja olina obusente buno abukulyako ne bubaako. Ate okimanyi abawala bangi abato bali eyo naye ebirowoozo byabwe byonna biri ku basajja tebalowooza kwekolerera. Olina kuyiya embeera. Kati oyo omusajja wakulaba essaawa zino nga oli superstar kakati bw'oli. Akwegomba n'agamba dda. Yali akunoonyezaako? Ankubira essimu naye sisobola kugikwata. Eyakubira ne ku ssimu? Ninga mwana sibirimu ebyo. Olwo ng'agamba ki? Kiki Saara ki ekiriko ninga mwana ndi eno mu tawuni. Mbeera eyo nange mbeera eno. Wamulekawo? Namuleka ekibaale waffe. Kati yeegomba obulamu bw'olimu. Tosobola muwaayo second chance? Ova mu kintu kivamu ddala. Todda maanyi. Todda mabega? Kale essaawa zino oyagalayo kiddooni kijje? Njagala fuuti endala. Oyagala ki? Fuuti endala jasi empya kale kangambe. Nyeebereremu ate oddemu bikadde jasi. Embeera ogiyiseemu era niyogarukemu. Kati oyo omusajja temwazaalayo ku mwana? Omwana? Omwana waali yamutwala ewaabwe. Mwana ki? Mwana mulenzi. Mulenze? Bambi. Yamutwala. Kale gwe toyagala kubeerako na mwana wo? Ndi byange kati. Omwana ali myaka ng'emmeka? Omwana ali myaka nkale ng'esatu. 3 years. Kati Saara ne bakuggyako omwana gwe n'otunda butunuzi oti. Oteekeddwa okuba n'omwana wo paka
bwaweza emyaka nga njagendayo mulabika nga 10 ngenda ni mulawo ninkoma kati gwe omutima tegukuluma anaguma si oli mu kuyiiya omuntu olina kuyiiya embeera omwana wo nomulabira otya nkitegeera ekisajja kisobola kufuna ekikazi ekirala omwana wo naabonaabona olina kuyiiya embeera ofuneyo akasente omusindikire ebintu ng'ebyo kati omwana ali waabwe wa musajja talina musajja alina owaabu w'omusajja ndabye oyambadde akakomo kaliko hani oyo aliwo essaawa zino yani oyo Rani Saara tatudde Saara Rani yaliko kati mulabirawo wano yaluwa Rani ali eyo jasiyera tata w'omwana yamutwala omwana ye Rani omusajja ye Rani yamutwala Saara okyayagala omusajja Saara okyayagala omusajja Saara oli mulaavu oyagala wabya bawala bato bali kuno ku app Saara okyayagala omusajja yasinyina kulabirako lwagamba tata w'omwana ongambe tokyayagala wakoowa weeta mwadda aye kati okumulabirako awo omwagaza ki banza oleka nkubulire kino ogula olugoye olupya olukadde tolusuula nnyo luteekeyo n'olulabirako ate wengenda kulaba omwana njukira wano ngamba ano erinnya lino yatwala omwana wenjukira kano kajjukizo naawe Saara okyayagala Rani okyayagala Rani olaba wenkukutte Saara akyayagala Rani bannange ate olaba olina kujjukirirako kale ekiri awo remembrance byemwekolaakola ng'ebyo ogula olugoye tosuula lukadde lulekeyo alabika yakulaga laavu ate kankubulire kino ebintu ng'ebyo woba okyawa tokyawanye ekiri awo jasi omusanga mubuuze yitawo ogende bibyo naye oli bibyo n'oli ali bibyo kati bali eyo bakuyimbira kayimba Saara mwafuna ssente walaayi wafuna ssente ebintu ng'ebyo mwana agwe Saara nkulaye kati ogenda kuddayo mubufumbo oluveeni e Kampala ng'okikuttemu ndayira mukama wamaani kati Kampala yo gisanze otya obulamu bukutambulira bulungi Kampala nnungi zenyumidde kiri awo tewali buzibu lwakuba weegendereza ababbi bangi mu Kampala n'abakwabuzi kisajja kiva eri nga kikyagala kukubalako bibyo kulya kudduka ezo sibeera musaga mbeera byange kati birungi ki byosobodde okuba ng'ofuna mu TikTok mu kaseera kano byongenda kufuna kale simanyi mukama yamanyi naye niira mukama asobola kumpayo kasente obuna n'akampa simanyi mukama yamanyi naye nga akasente katandise okujja nakkubiddeko awo n'oŋŋamba oli mu bulimu oli wadde bakunoonya mukoleyo ku buli mulimu kajja mpola mpola naye kaakati abantu bano obakola otya abalina negativity abavuma abantu ku TikTok tebannakuvumamu banvumanya ekiri awo nange nimbaddamu ekiri awo kati bw'osomeza okomenti owulira otya muli nga banvuma nzisibula bubi ekiri awo baba bajja sirimapa amasanyalaze awo ninyeyongeza nange nimbaddamu bwe tokiinaako buzibu ati woyingira TikTok olina kuvumibwa buli mulimo gwonna guweerako kuvumibwa gwe essaawa zino TikTok ogiraba nga gwe mulimu gwe guliwo essaawa zino olina ngamba jangu okubakalango ningenda ninfunayo kenfunye obundi omumaaso eyo nja kweyongerako simanyi wasinkanyeko ku bayimbi abasajja waneeno e Kampala abali mu industry yaffe asinaba basinkana bulungi bayimbi ki b'omanyi kandabe biba mayika jasi yantaginzeeko ani oyo mafiba abaddaane Fikfa Maker ezo wa Sefco Fikfa Maker mwasinkanyeko
sinaba mulaba bulungi. Kati bw'anajja nga yayagala okutwala Saara oneeganyaganya oluvubuka lulwo olufifa maker. Ati manyagala maali ati najja kukola. Ogenderayo wa fifa maker? Ningenda nikikubana. Saara muyaaye. Ati ogenda mu ndimiro ogenda kulima genda olimire ddala. Kitegeeza olwepikira walulabyeko mu bifaananyi? Labyeko bambi. Lufaanana lutya? Tulungi tulina mpisa mbi oluusi. Tomanyi obuti tulina mpisa mbi. Tomanyi baki? Simanyi oba tulina mpisa mbi simanyi. Leta mulabye obuti talina buzibu ekiri awo. Ani? Oyo wenyini fifa maker, yeah, he's a good guy. Kale nga tumaliriza Saara obubaka bwo bw'olina eri abantu b'abafaani bo abatulaba essaawa zino. Obubaka niko kutumira. Batumire. Abantu bentumira bonna abeewoyima mbalamusizaako, abooluganda bange bonna Kyakatuwanga, Kibaale, Kaarubuuza mwenna mbatumira nnyo bambi. Ekikumbya Nganji mwenna mbatumira nnyo. Kakumiro, Mubende, Hoima mwenna mbatumidde nnyo bambi. Mwebale nnyo mwebale ddala Basenga, Kyakatuwanga mwenna mbatumidde. Ekikumbya mwenna mwebale nnyo ba TikTok bannange mwenna mwebale kumpagira no Saara Short owe Kampala Mukono. Ne Saara Short agenda kunoonya ng'abuuza ani eyatutte erinnya lyange. Kubuuziza nnyo weebale nnyo. Omwagala nnyo. Olina ku buyimba bwe bonna bw'omanyiwo tuyimbiremu. Obuyimba bwe bwonna sibumanyi bulungi. Tobumanyi? Kale tukube kadansi akasemba. Omuzinyi waffe wa TikTok asembereyo basirire wano. Beera awo otyo sabula. Wali na dansi. Amazina mugalabye era bali abawala tebasobola na zina. Waliwo tasobola zina. Sabula. Amawandigidire. Saara gwa basobola. Wali na ndongo kiri awo. Manager ajje. Kale mu kaseera kano tuli ne manager wa Saara Short tugenda kubeera naye tunyumyamuko naye atubuulire wakya bwe beesanga ne Saara n'engeri gye bagenda okuba nga ate beekwasaganyamu okusobola okuba nga ate buli omu aganyula mu munne. Muza kuba tulaba. Abatulaba amanya nze Rani Yards. Wani? Rani Yards. Rani Yards. Mulungi. Kale social media handles zange nkozesa Rani Yards. Currently manager wa Saara Short. Saara wamusangawo? Saara namusanga yali alina ebbaala first and foremost we namusanga gwali mwaka oguwedde. Yali alina ebbaala waakolera. Ngali awo kale yali alina mikwano gye gy'abeera nagyo nga egimu ku jjo mikwano gyange. Kati nga bw'ogamba ovudde ku mulimu n'ogamba olina ekifo kyo w'otuukira n'ogamba kangene nkiringemuko wano katono saawa zina obudde obunanga bugenze nga nzirayo ewaka neebaka. Kati Saara yali ng'abeera awo mbeera ali awo abeera mu kuyomba tebamusasula biki kale nga bamuyisaamu amaaso jjukira lwa abantu kale bo engeri gy'alimu ekiti kye baba bamuyisaamu amaaso. Kale nze ng'omuntu nekinkwatako nnyo. Nali ndi awo mwaka awo around December eri n'avaayo kale ne bavaayo ne basenguka ne badda ku kifo ekirala bakiyita Mpayija ne badde era abadde akola mu bbaala bw'atyo. Ekitegeeza azze akolera mu mabaala bintu bw'atyo ate nga akolaga Hoima aluddemu nnyo myaka nga 15. Kati nga mabaala muno aweereza oba nga azina karaoke? Ng'aweereza karaoke agenze mujjamu just of recent. Kale nga oluusi nga abayimbi beeyo bamupangisa bamutwaleyo ku nnyanja Lake Albert kale nga bamupangisa nga dansa. Bw'atyo kati nze ng'omuntu ne kinkwatako
Nengamba Salon alina talent ey'okuyimba. Obadde osibuka oli wamu n'oba nawe obadde wewe? Nange ffenna tuli beehoyima. Okay. Kale mu Kampala muno mwatuuseemu mutya? Kampala okujja nina mukwano gwange abeera Mukono. Eyampa idea in fact ey'okujja mu kibuga. Kubanga tubadde tukikubira eri nga just fetch tusanyusa like. Sara akikubye biki serebu TikTok biki. Kati oli nampa idea nangamba naye olaba otya Sara nga tumuleeseeko eno. Ne tubeerako ewange. Nafuna ku business ebintu nafuna ku business. Jukira kati sawa zino alina attention abantu bamutegedde ate atrendinze nnyo. Nengamba tewali buzibu kampange ku busente. Bwe n'abampezeza ku sente jukira kati ono ali expensive nnyo. Yenga ye. Okumutambuza. Biki bifula expensive? Kale yenga ye mulwaddemu. Ayinamu ku bulwadde obumuluma mutawaanya n'amagulu gano gatukaniga muluma jukira yamenyeka yagwa yagwa gamenyeka kati abatasobola tambula distance mumbeera mu kibuga muno no mutambuza biki okulyakwe tolaba chamanya atambulako short distances nga wano kangendeko ku dduuka ngule bino naye bomugamba kati tuvenga wano batutambuleko tugendenga eri ku Serena tasobola tambula. Kati Salo nosobola okuba nga omumaintaininga nga omumanaginga asobola okuba nga aganyulwa mu kintu kino. Kubanga kati kyenasooka okukola nali nina omwagaza ekintu ayagala ekintu kyakola. Esaawa zino akyagala. Saawa zino akyagala ate n'ebirungi ebiri mu saawa zino bitufunyeeko kale. Abirabyeko. Kale obugambo obusembayo eri bafaani bammwe. Bannange bafaani baffe tubeebaza nnyo okwagala Sara Shoti n'obuwagizi bwammwe mukomooko temukomooko okutuwagira tubaagala nnyo tumirako Dr. Sefco ne Hezo Music be bamu ku bantu kale betutuukiddeko ab'amaanyi era gye tuvudde ne watudde essimu bwe tubadde batubeereddeko bambi Koziko ne Fikifa Maika. Ne mu meetings. Yatu promises to meeting. Okay, when? Yagambye nga week ejja. Inshallah katubasabire mu kimu kibatambuye bulungi. Amin. Kale n'olwensonga ngenda kubatemba sibuli wano nze Jonas Ssentongo mukutu Tindi Files nkoze ne Omar ku kamera. Musajja wangu oyo. Nange nyamuyisaamu kalyaka as. N'olwensonga eyo mubeere bulungi mweraba.